Parliament eyisiza embalirira y'eggwanga ekyali mu bubage ey'omwaka gw'ebyensimbi 2026-2027 emanyiddwa nga budget framework paper nga ya trillioni 69 n'obuwumbi 399. Embalirira eno ensimbi gavumenti ez'egitaddemu zikendeddeko bw'ogerageranya n'ezo ze yateeka mu mbalirira y'omwaka guno ogukyagenda mu maaso 2025-2026 nga esse ne trillioni kumpi 4. Parliament okuyisa embalirira eno ekyali mu bubage esinzidde ku alipoota y'akakiiko kayo akavunaanyizibwa ku y'embalirira y'eggwanga lino akabadde kagyetegereza okuva mu mwezi ogwa Desemba omwaka oguwedde. Wabula wadde ng'eyisiddwa oludda oluvuganya gavumenti lugiwakanyiza nga lwesigama ku alipoota yaalwo eyakolebwa minisita w'ebyensimbi ku ludda oluvuganya gavumenti era omubaka wa munisipaali y'Ekirabula Uganda nti bingi ebigirimu tebikwatagana n'obwetaavu bwa bannansi. Parliament webadde eyisa embalirira eno esembye ekiteeso eky'akakiiko k'ebyembalirira gavumenti enoonye ensimbi obuwumbi 7 ebwongere minisitule by'obulimi n'obulunzi okugula enkumbi ziweebwa abalimi zibayamba okulima n'okwongera ku mmere gye balima. Parliament era esembye ekiteeso eky'akakiiko kayo kano ekya gavumenti okunoonya ensimbi obuwumbi 20 eri minisitule by'obulamu okugisobozesa okugula ambyulensi ez'oku mazzi ne ku nguudo okukola emirimu gyazo wamu n'okuweereza bannansi abazeetaaze. Parliament era ekkiriza okusaba kw'akakiiko kayo ak'ebyembalirira gavumenti okuwa poliisi y'eggwanga ensimbi endala obuwumbi 28 nga za kusasula misaala n'okulabirira abasirikale ba poliisi abayitibwa police constables poliisi be yawandiisa omwaka oguwedde abawerera ddala omutwalo mulamba. Obuwumbi bw'ensimbi 112 akakiiko ka Parliament kano akalondoola ebyembalirira kalagidde ezongerwe mu mbalirira eya minisitule by'okwerinda nga za misaala egya bannamagye abawandiisibwa gye buvuddeko abawera omutwalo mulamba. Oluvannyuma lwa Parliament okuyisa embalirira eno ekyali mu bubage gavumenti ezzeeyo okwetegereza ebyo Parliament byeragidde biterezebwe mu bwangu olwegizeeyo mu Parliament mu mwezi ogwokusatu okutandika ku lugendo lw'okugyetegereza n'okugiyisa mu mwezi ogwokuna ng'ekisanja kya Parliament ye-11 tekinnaggwako. Bannabyabufuzi abawerako abazze batambuliramu mu ndowooza z'ebyobufuzi naddala abaali mu kisinde ekya Ssuubi bakanyiza bateeke ku bbali enjawukana zaabwe mu byobufuzi basonda amaanyi ag'okulwanirira munnaabwe Muwanga Kivumbi gavumenti gwe yaggalira ssabbiiti ewedde. Muwanga Kivumbi omubaka mu Parliament akiikirira Butambala era omumyuka wa pulezidenti w'ekibiina ky'NUP mu Buganda gavumenti yamukwata n'emuggalira oluvannyuma lw'okumuggulako emisango egy'obutujju. Omubaka Muwanga Kivumbi y'omu ku bannabyabufuzi abaali mu kisinde ky'ebyobufuzi ekyayitibwanga Ssuubi ekyatandikibwa mu mwaka 2010. Abalala mu kisinde ekyo kuliko pulezidenti w'ekibiina kya Democratic Front ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba, omubaka wa munisipaali y'Ekirabula Uganda, omubaka wa Busiro East ow'ekitiibwa Medad Lubega Segona Akali Amaggwa, omubaka wa munisipaali y'e Mukono Betty Nambooze Bakireke, omuloodi meeya wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago ne yali omubaka wa Lubaga North Moses Kasibante Class Monitor. Bano okuva mu mwaka 2010 bazze batambulirwako omweso gw'ebyobufuzi mu Uganda naddala mu kitundu ekya Buganda wabula emyaka si mingi egiyise baafunamu obutakkaanya. Olwaleero ababaka okuli Medad Lubega Segona Akali Amaggwa ne Mathias Mpuuga Nsamba wamu ne munnamateeka waabwe Asumani Basaalirwa bakyaliddeko munywanyi waabwe Muwanga Kivumbi mukomera ekitalya okuwayamu naye n'okusala amagezi ku ngeri y'okwaŋŋangamu emisango egimuvunaanibwa. N'olunaku lw'eggulo omubaka wa munisipaali y'Ekirabula Uganda n'omubaka wa Buyikwe South Dr. Lulume Bayiga bakyaliddeko munywanyi waabwe ono ekitalya. Owekitiibwa Segona asinzidde ekitalya n'agamba nti kikafuuwa okuleka muganda waabwe mu kkomera bagenda kulwana masajja okumuddiza eddembe lye. Kukola kiri mu busobozi bwaffe labe nti naffe afuluma abeere ebweru akole emirimu gye egy'obwataata akole emirimu gye egy'obukulembeze abeere free. Mathias Mpuuga Nsamba omukulembeze wa Democratic Front ategeeza nti wali nsonga yonna mu bulamu bwe eyinza okumukyaya muganda we Muwanga Kivumbi era agambye nti basobola okwawukana mu ndowooza z'ebyobufuzi naye obwa Sseruganda busigalawo.
ensonga eziddako z'amateeka ndowooza ebiri mu mikono gyaffe tujja kubikola. Tusobola kugamba nti kino ekisooka abamusiba bategeeza bamukomyawo mu kkooti. Ndowooza ebisingawo bijja kwongera okubitegeera omukulu ono ng'aleeteddwa mu kkooti. Munnamateeka Asumaani Basalirwa agambye nti enkolagana ye ne bannabyabufuzi bano yava ddamu okubeera ab'omukwano wabula ne bafuuka ba Luganda. Tulina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo zaakulira ababaka basiraamu mu paalamenti, ekikwata ku mubaka omusiraamu kyonna kinkwatako. Naye ekyokubiri by coincidence ate era ndi lawyer, so kiri kinkwatako naye ate ndi lawyer. Ekyokusatu oli muganda waffe era teri asobola kutwawula. Era kakati twagala kwogera bintu bitutwala mu maaso. Honorable Muwanga Kivumbi tutaddewo tutya embeera emujja mu kkomera. Kati ife focus yaffe awo egenda okubeera situli nnyo era situagala nnyo okumala budde mu bantu aboogera ebitujja ku focus eyo. Sabbiiti ejjanga ennaku z'omwezi 3 omubaka Muhammad Muwanga Kivumbi asuubirwa okukomezebwawo mu kkooti e Butambala okuwulira okunoonyereza we kutuuse ku misango egy'obutujju egimuvunaanibwa era abanywanyi be bano bonsatule balangiridde nti bagenda kulwana okumutaasa. Kitegeerekese nti bano bonna bagenda kusisinkana basala amagezi ku ngeri y'okukwatamu ensonga ey'okulwanirira munnaabwe oyo Muwanga Kivumbi okumuwonya ekkomera. Minisita omubeezi ow'ensonga ez'omunda mu ggwanga General David Muhoozi alangiridde nti gavumenti terina kyeyeetaaza mu kulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine era waddembe okudda awaka. Ono okutuuka okwogera kino kivudde kwakulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti Joel Besekezi Ssenyonyi okusinziira mu paalamenti olwaleero n'awakanya ebyafulumiziddwa minisita w'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Baryomunsi olunaku lw'eggulo bwe yategeezezza ensi nti gavumenti terina kyeyagaza Robert Kyagulanyi Ssentamu. General David Muhoozi wabula atangaazizza nti amagye agali mu maka ga Kyagulanyi gandibaako biganoonyerezaako ebirala n'okuwa obukuumi ab'omu maka ge. Minisita David Muhoozi era ategeezezza nti poliisi tewamba bantu nga bwe bizze byogerwa wabula nti ekwata abo beetebereza nti beetabye mu mivuyo era ne mu bumenyi bw'amateeka. That the home of the Honorable Kyagulanyi is a prison, but I want to say that first of all, a prison presupposes that there are prisoners in a premise. That home is not a gazetted prison. The Honorable Kyagulanyi himself is not there, so I want to state categorically that that home is not a prison. There may be inconveniences, and security may have reasons for their presence there. I think those ones we can iron out, but the home of the Honorable Kyagulanyi is not a prison. Abductions, we don't abduct, we arrest. If you breach the law, you get arrested. And we can account for all those people under custody. You may delay to be produced, but we don't abduct. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti Joel Besekezi Ssenyonyi agambye nti gavumenti bwe baterina kyeyagaza Kyagulanyi talaba nsonga ekyasibya amagye mu maka ge n'asaba nti abamagye bagibe mangu mu maka ge famire yeddemu okwetaaya. My party leader, after the election, his house was raided. The Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert, who is an OB of this house, he managed to sneak away. I kept seeing the military, I kept seeing the Minister of Information here saying no one is after him. But as they were saying that, the military was continuously descending on his home, raided it, broke into it, beat up his wife and family members. Honorable Speaker, yesterday, his siblings tried to access his home. After the minister again said, no, all is well, people can access. His siblings went there, yes, and police officers, several of them deployed there, they said we don't have authority to allow anybody to access this place. Mu mbeera y'emu Joel Ssenyonyi atadde akazito ku gavumenti okuleeta abantu bonna abazzi bakwatibwa mu kiseera ky'okunoonya akalulu baleetebwe mu kkooti okuli n'abakulembeze baabwe mu kibiina ekyo abatamanyiddwako mayitire. People are still abducted. Honorable Speaker, on the eve of the election, colleague leaders in my political party, one, our Deputy President in charge of Western Uganda, Jolie Jacqueline Tukamushaba, a lady who is well known to you, was abducted. To date, her whereabouts are not known. The Honorable Lina Zedriga, our Deputy President in charge of Northern Region, was abducted on election eve. To date, her whereabouts are not known. A gentleman called John Mary Sebuf, who is a councillor, and several others. You see the challenge about these issues. We keep raising them, and some colleagues say, but you
are pestering us. Yes, we shall pester using this platform that we have. It is unacceptable that people get abducted and their whereabouts are not known for one day, for a week, come